Tukwaniriza ko mulabi wa Focus TV yange. Amanya Musawo Sylvia from Focus Farms. Olwaleero tuze ku Focus TV okubanga tukulaga ensonga lwaki tutandisewo Focus Farms, ensonga lwaki tutandisewo Poultry naddala. Tubadde ne business ideas mu Focus TV yange naye fenga fe tusezeewo kubanga tutandika Poultry. So these are the reasons. Wait. Market. Tutegeza kinti obwetaavu n'akatale k'ekintu ekyo ky'oba olina oba ky'oba okuguseemu nti bwe tuba tulunda enkoko zaffe tutunuulira abantu bameka, abantu ki era ani naani abeetaaga enkoko ezo. Course tutunulidde nti mu byalo ne mu bibuga tuzeetaaga. Mu kyalo ogenda sanga atunda chapati nga yeetaaga amagi okulala Rolex. Tugenda kudda mu kibuga nga oli yeetaaga enkoko, of course baba babyetaaga. Point number 2. Tulina for food production. Food production okusinga tutunulidde wake waffe nti tuzirunda ozirunza okubanga olisa famire yo. Tuyinza ozirunda nga tugambye nti tugenda zitunda wabula nga famire yo yeetaaga ekyokulya, yeetaaga ennyama, yeetaaga eggi. Lwa Sunday kyusa ku mmiiru. Point number 3. It's a common activity. How? Nti tukuze tulunda enkoko ezo mu family zaffe, tulunda enkoko enganda, tulunda enkoko z'enku bangi bazikuliddemu. So tusuubira okuba nti omulimu guno mwangu gusobola okutwanguyira ate nga buli muntu gumanyidde nti mu ggwanga lyaffe litambula. Point number 4. Income generation. How? Ogenda kulunda enkoko zo, bagenda kulunda enkoko zange, nze naawe alaba, tugenda kubanga tukwatagana okubanga nze nkuguza obanga gwe onguza enkoko, amagi. So mu process eyo omaliriza oyingiza mu nsawo yo. Another point is the natural fertilizer. How do we explain this? Natural fertilizer tutegeeza ebijimusa ebyobutonde bitya nti enkoko eno egenda kukola pu yagende mu bukuta bwe tuba tuziteereddemu bugenda kukola butya. Obukuta obwo tugenda maliza tutwale mu malimiro. Malimiro bugenda kukola ekijimusa, tetwetaaga kuteekamu madagala, tetwetaaga kufuuyira wabula bugenda tuyamba naddala mu bitooke, mu kasooli. Employment. Singa nze n'omulabi gwe ali eyo okira kumacha n'ogamba ngenda kutandikawo business yange nga omulimu gwe nga gwe togenda kutaayaya, tujjawo n'obumenyi bw'amateeka nti mu kutaaya nnyo maliriza bakukwatidde mu nnyanya z'amamanaaka, bakukwatiddewa. So enkoko zino zigenda kukuuma nga olina omulimu nti obeerawo okuzirabirira, okuziwa ekyokulya, naddala nga tukyalinga mu breeding. Of course obeerawo full time oba olina okulabira enkoko zino. So kitwala obudde bw'okulaba nga kakasa nti oli ku mulimu. Ate ogenda kusanga nti owadde abaala emirimu ku faamu eyo nti bafunamu okubanga baweebwa oli okulaba nti ali employed. Yes, ayinza okuba self-employed. Of course ku nsonga zaffe ze twalina oba ze twasinziirako okutandikawo faamu yaffe, it's the management. Management tutegeeza ki engeri gye tugenda okulabiramu enkoko zino, engeri gye tugenda kuba engeri gye tugenda ozikuumamu mu kiyumba, kulaba nga oziyonja. That is management. So management tutunulira nti ebyokulya of course mu ngeri gy'otasuubira nti nyangu etya nti bwe twogera ebyokulya ogenda kulowooza kugula buli kimu ate nga ebyebbeeyi wabula nga tetulina engeri ennyangu esobola okuba nga ziriisa enkoko zaffe nti ogenda kugula ebyokulya naddala mu kutandika nga zikyali nto okugula pellets naye ate olwo stages zigenda otutuuka ku ng'osobola okwegula ekasulo n'okulya broken just ogula kalungo ate ku bbeeyi eya wansi. Ekya management tugenda kutunulira engema nti oli agenda kutya okugema, agenda kutya okukwata empiso. Of course ebyo tubiyiga bwizi. Genda kwata mpiso, funa eddagala, funa endagiriro ngeri gy'ogenda oddiwamu ate ziwe. Waliwo olina atabula mazzi, waliwo agenda okukwata empiso n'azitusinzira bbanga kiri ogemeddeko n'engeri gy'ogenda okugemeramu. Of course mu kaseera kano ze ensonga ze twogeddeko asobodde okutegeera z'otegedde. Newankubadde oba oyinza okubaayo n'ensonga zo naye ffe zezo zetulina zetwasinzirako okubanga tutandika faamu eno. Kyensuubira nti nawe osobola okuyamba okubanga otandikawo faamu. Nkwebaza omulabi waffe owa Focus TV abadde agoberera nga nkujjukiza nti teweerabira subscribe Focus TV yange ne ku TikTok Focus Farms. Nze Musawo Sylvia, Focus Farms. Bye. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi